Abatuuze b'Erungujja mu Mbubi Zone ku Bosa Estate beerabidde Katemba atali musasulire. Omuwala gwe balumiriza okubaamu omuzimu gwa kaseego. Bwe kimutembye omulundi gumu n'agenda ng'asonga ku buli musajja eyali amwebaseeko n'abo abaali bamukubye akagambo omubadde n'okubasanguza. Stage ya bodaboda kyenkana buli akolerako amulumiriza okumuteera bikoozi. Wabula waliwo atabigumire n'amuviira mu mbeera oluvannyuma olw'okukimusaako nti batadde ekyama. Bano beekubye agakonde wakati nga abagoba bodaboda abalala mu kifo ky'okutaasa bakwata ebifaananyi n'okusaakaanya. Wadde n'omuwala tabadde mwangu, kyokka oluvannyuma omusajja amusinziza eryanye n'amulindiggula ku ddimwa. Kyaddaaki omuwala amaanyi gamuwedde era waagudde enkuba kati emuggwereko. Kyokka ak'obuntu kazze mu beeyalumiriza okubeera baganzi be ne bamunonawo ne bamussa ku bbali nga takyategeera na biri ku nsi. Ono abadde ngazze engulu kyokka atambuddeko entambale ne gaddamu ne gamuggwa n'erindigula ennume y'ekigwo era wakati mu nkuba. Oluvannyuma ennyo abazira kisabaze ne bamuggyawo ne bamutwalawo yapangisa ennyumba wadde nga abamu ku batuuze obwedda bagamba naye asusizza akamanyiiro kyenkana buli musajja agamba nti baali bazanye ku kyanisi. Bikusakidwa tumwebaze Godfrey ku lwa Salt TV Omunnyo.